abafango ni kambagambe kinombe ba motherfucker bayamba buyambi okubayimbira mu blocking mu deleting abafango ni tukwataganya oba mwana importance esuse fango ni yonna and follow me motherfucker kati dogo terikoze eki kati ngenda kulikulutinga atabachi saka kulaba video neri ko profile yange kitegeera nolimba sigenda kuluta ba motherfucker ne birthday nisazizam sigenda na misinde fango ni badenzi gule kati tujiz close abachala sibange banaje bava banaje bagenda bana bowe bali to statement tetuchidiscussing akecho bafango nini baonye no muloga abera bwati goza bana kuloga dia bakaza aba America bakulwaniremu ndoza buli muntu abayagala afana nengo muloga chimenke Legacy manifesto titwakwatagana buki sikolagana abantu ba beyi wabula bulinye beyi nga ngenda nkola ki naye ati tekitezambo nno tewakyaliwo ba beyi powa kwa tunakwatagana fani bulinye beyi nga nkola ki muganda ngokusanga ngo onfollow ngenda bawula ntya kati njagala wali following nga wange wali 0 njansigale ku 0 neri nga nina 0 video oba tunakwatagana abafana batansokola importance kana ba legendary fan no ekyokulabira ewala si ekikulu kituufu Alien Skin bamuloga akyogeddeko fanbase ya Fangun Soldiers bonna agigadde Fangun Forest agigaddewo birthday ye gyabadde ategeese mu bagenda kola ne birthday run najja agigaddewo ki ekinyiziza Alien Skin okutuuka okubeera nga buli kimu ekikwasaganya ku Fangun Forest oba fanbase ye yagamba basusse nnyo okwewa importance kwegamba bo bamaanyi nnyo n'okusinga yo omuyimbi gwe bawagira omanyi buli muyimbi alina fanbase Bebe Cool anaba Gagame fans Spice Diana naba Spice Gadgets Cinderella Sanyo naba Syndicates Shiba naba Shiba Holics buli omwana fan base ye Nina Rosa naba Nina Buds babita batya then aba pisa na banji buli omwana fan base ye kati Alien Skin agamba basusse okwewa importance kwegamba bo bavimba nnyo bakola amateeka ne bayisa n'ebiragiro nga ye gwe bawagira kwegamba soko olize Alien Skin kubanga utalo neno ndaba kata